Yalide Besigye olugo. What are you saying? Osomese Besigye? My goodness. Na joininga Dr. Besigye mu 2000. Mr. Vice Chairman, nja kusaba oyogeremu ne chairman w'ekibiina wali katono. Na joininga Dr. Besigye mu 2000 nga ndi mu UID. Dr. Besigye nga ali mu reform agenda. Ne muwagira ne nsigala mu DP. Ne batandika FDC saagiyingira. Bwe nava mu DP twatandika ekibiina kye bayita SDP kwe nawangulira ne wameeya. Naye natambula ne Besigye eggwanga lyonna. Muwoko tuwaaka nali meeya wa SDP nga Besigye wa FDC. Ne mmaliriza ne joining FDC. Ne batufubutula ne Besigye mu FDC dictator n'atufubutula ne mugamba owekitiibwa oli katusale ku makubo amalala. Naye nga I and Besigye have a covenant of blood. Aboogera ebyo be baali bayita Besigye embega akolera Museveni akola ki naye kati tebava luzira kusaatuukirayo. Bangambye ndi mu kuyomba kyobona mbadde ngoba ono wano because otabulire bantu mazima. Abantu abamu bw'osirika yalowooza ategeera nnyo gwakusinga okutegeera. Roma started circulating that this political juggernaut is coming on stage. People ran berserk, started blackmailing us. You see, Mr. Chairman, you allow me to mix in some vernacular a bit because time is not on our side and I'm told the senior is ready. Mbadde nnyonnyola chairman nti olugambo lwe lwatandise okutambula nti ekimotoka kino kirukulula na kibayita Common Man's Party kizze, abantu batandise kuvuma Munyagwa ate nga abavuma baffe wa opposition. Kakati for sure nga mupapye mangu olaba nze Munyagwa nkaabira mu bikire naye onankutukidde mu ngalo. Mupapye mangu nga bye tugenda okukola bingi buli wiiki. Guno si mukolo twayise bantu kulayiramu. Ennaku ntono okuva kati abamu mujja kulwala emitima. Kye nandisabye abantu obutafa pressure obutabaki obutalabika mitima mukkirize nti Munyagwa ne Common Man's Party webali kati. I wonder abantu abangamba nti inexperienced. What are you trying to say? I joined this struggle in 2000 nga ndi Makerere mwaka okusooka. Mbadde mu opposition ne banzanyisa buli ku stage nga banzanyisa buli siini nga baga leero zanya ng'omusezi leero zanyanga bino. That's why some of you mwali mutulaba program gyaita Salamu alaikum agati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Professor Mukama Namara, my former teacher. My brother, the Deputy Chairman of the Electoral Commission, the Deputy Organizing Secretary here, the Deputy Spokesperson, and our Guarant Treasurer General. Ladies and gentlemen, I had come with a written speech, but unfortunately, out of happiness, I don't know where I pressed it, so I don't have a speech now. But you'll bear with me. It's not easy to speak immediately when your teacher has just spoken. It's not easy. Professor Mukama Namara taught me general paper and public communication at St. Louis College, Kyagulanyi. He was still a secondary school teacher.
He taught me between 1998 and 1999. Now he's a professor and a don at the Southern University in Uganda here. So I don't have a speech today, a written speech. I told you out of happiness, I don't know where I placed it. But you will allow me to move in that manner without a written speech. I will first and foremost tell this conclave here that I'm glad, I feel gladdened, that today a new chapter in the history of this country is done. Ladies and gentlemen, history has a notorious habit of repeating itself. This conclave here has anointed me to take on the mantle to liberate the common man. The same happened 3,000 years ago when the children of Israel anointed Moses to take them to the promised land. Moses was despisable, the way some detractors and fault finders are trying to despise me. But I and Moses had one thing, or have one thing in common: determination, self-esteem, and confidence. Ladies and gentlemen, a new chapter in history is done. It's the typist that is delaying us. The chapter is done. We are coming. Today, it's now 25 years down the road since I joined the struggle to liberate the common man. I've been in the struggle to liberate the common man for more than half of my life. I have been in the trenches for the last 25 years. And not only being in the trenches, but as a frontline commander. My brother, General Mutasa Kafero, and Brigadier Dafara can stand up and testify over this. I commanded them very well when we were still under the Red Top Brigade. I think I did that. Ladies and gentlemen, as we speak now, I want to give you, Mr. Chairman, Electoral Commission, allow me to press this one on record. Mr. Chairman, the tormentor of the common man, the NRM, is at its weakest, Mr. Chairman. However, Mr. Chairman, what is unfortunate, we the forces of change are in a very dangerous situation, ladies and gentlemen. I told you, as we speak now, the opposition is in a state of political phantasmagoria. Mr. Chairman, a few weeks back, I told you, I conducted a complete blood count of the opposition in Uganda, a CBC, complete blood count. I and General Vigiro, my brother, we also conducted an MRI of the opposition, Mr. Chairman. It is totally under a state of political phantasmagoria. Today we are here to rejuvenate the opposition. And I want to call upon my brothers in the opposition. The common man's party is not here to fight anybody. We are here to augment the struggle that started a long time ago. We are not here to fight anybody in the opposition, if at all. No, none of us in the opposition has even the smallest iota of power in this country. We are trying to liberate this country from its captors. The captors of this country are the NRA, led by General Museveni. So,
please keep the eyes on the ball. Mr. Chairman, I want to report to you, the Chairman Electoral Commission, when rumors started circulating that we are coming up with this big juggernaut. I thought, I know, you are my former English teacher. What is a juggernaut? Mr. Namara used to give me 0.5 out of 100. 0.5, 0.6. A juggernaut is, I don't know, but my brother Freddy Marokweza, may you kindly stand up for recognition. Fred Marokweza is from the UK. Mama, may you also stand up. Madam Marokweza Fred. He is a son of our old Mzei Tofero Marokweza, the former Kago of Chadondo. He traveled all the way from Europe to come and attend this function, Mr. Secretary General. May you kindly take your seat. When rumors started circulating that this political juggernaut is coming on stage, people ran berserk, started blackmailing us. You see, Mr. Chairman, you allow me to mix in some vernacular a bit, because time is not on our side and I'm told the senior is ready. Mbadde nnyonnyola Chairman nti olugambo lwe lwatandise okutambula nti ekimotoka kino kirukululana kye bayita Common Man's Party kizze, abantu batandise kuvuma Munyagwa ate nga abavuma baffe wa opposition. Kakati for sure nga mupapye mangu olaba nze Munyagwa nkaabira mu bigere naye onankutukidde mu ngalo. Mupapye mangu nga bye tugenda okukola bingi buli wiiki. Buno si mukolo twayise bantu kulayiramu. Ennaku ntono okuva kati abamu mujja kulwala emitima. Kye nandisabye abantu obutafa pressure, obutabaki obutayabika mitima mukkirize nti Munyagwa ne Common Man's Party webali kati. I wonder abantu abangamba nti inexperienced. What are you trying to say? I joined this struggle in 2000. Nga ndi Makerere mwaka okusooka. Mbadde mu opposition ne banzanyisa buli step stage nga banzanyisa buli scene. Nga baga leero zanyanga omusezi. Leero zanyanga bino. That's why some of you mwali mutulaba program gye bayita Zunguru nga temulowooza twasoma n'okusoma. I'm a lawyer from Makerere. My dear colleagues, my hobbies, the lawyers kind of stand up for recognition. Thank you, my colleagues. You see, we went to school, but we decided to sacrifice our ekitiibwa kyaffe tusalawo tukiweeyo buli byonna kituweeyo buli kimu muntu yeyambule olw'olutalo luno. Naye olaba omuntu abadde mu comfort ng'ayisa Munyagwa amaaso. Nze akadde okuluka nasooka okwebaka mu Mwami Museveni ke yansibamu. Yakansibamu nga ngezaako okuyiwala eya referendum tugumojjukira situka. Ongambe nti nimba Makerere eya referendum. Twagezaako nga tulowooza obwongo obuto nti nale tunaagisobola. Omusajja n'atuyisaamu eggaali. Nasibira ku CM yawe wadde emulago. Mbalamu nga ndina mwana muyizi ndi ku university. N'owulira oli ali mu comfort ng'ali enkoko n'ebisiike naki ali kunza avuma. Mwe mukolera muti. Ate nga abamu be baali omanyi President Museveni yaleeta referendum ne tusalawo tukizire. Haji Rashid okimanyi Kibirige Emiria bakulabi. Wali mu DP naye nga gw'oli businessman otya okuvaayo. Ne tusalawo tukizire referendum nga tugamba erinnya ery'eddembe lyaffe. Bannaffe mu opposition ne bakulyetingawo akabiina ke mujjukira bwejjuba ne bagamba nti opposition entuufu ne bakolera President Museveni. Kati batuvuma nti nze Munyagwa yalidde Besigye olugwe. What are you saying? Osomese Besigye? My goodness. Na joininga Dr. Besigye mu 2000. Mr. Vice Chairman, nja kusaba oyogeremu ne chairman w'ekibiina wali katono. Na joininga Dr. Besigye
mu 2000 nga ndi mu UID. Nga ndi mu UID Dr. Besigye nga ali mu reform agenda. Ne muwagira ne nsigala mu DP. Ne batandika FDC sagiyingira. Bwe nava mu DP twatandika ekibiina kye bayita SDP kwe nawangulira ne wa meya. Naye natambula ne Besigye eggwanga lyonna. Muwoko tuwaaka nali meya wa SDP nga Besigye wa FDC. Ne mmaliriza ne joining FDC. Ne batufubutula ne Besigye mu FDC dictator n'atufubutula ne mugamba wekitiibwa oli katusale ku makubo amalala. Naye nga I and Besigye have a covenant of blood. Aboogera ebyo be baali bayita Besigye embega akolera Museveni akola ki naye kati tebava luzira kusaatuukirayo. Baŋŋambye ndi mu kuyomba kyobona mbadde ngoba ono wano because otabulire bantu mazima. Abantu abamu bw'osirika yalowooza ategeera nnyo gwakusinga okutegeera. Tulina okuvayo bino Uganda muli garibo babalimba mangu. Be bali ku Besigye gwe bayitanga mbega gwe baali bakubira ku CBS bamutte. Kati be beefuula walidde Besigye okay? No, toyinza kumbulira Dr. Besigye. You don't. Ebyo bireke. Kubanga nyina fayiro zendiko naye mu kooti eziwera 5 nga bamwali mukyakala. So nsonyiwa okwanvuya ebigambo bino but kibadde kyetaagisa nga tulina okukiryalinga eya naye nawe sekretary general bwojja ngenda kuwaakadde nawe yogerayo ebigambo tobeera ku speech y'ekizungu. No, bino bya bufuzi bino si bya kusoma tetuli mu kulecturinga makerere wano. Kakati njagala mbategeeze nga bwe maliriza mbayikyese secretary general. Pastor Haida ketujikole bwe tiba common men fena twenkanankana. Bw'otunuulira n'okulayira kwaffe tuze tukutabula temuli mu bitiibwa. Tusazeewo neera president yabasooka okwogera ayite secretary general ate secretary general ayite chairman. Bwe tukikola bwe tutyo ffe wano penna twenkana. Tetulina mu bino byakugaziwagaziwa kuvimba kola ki fena twenkana wano. Kati njagala okubategeeza Common Man's Party egenda kusimbawo abantu ku bifo byonna okutandikira kuwa president. Neera njagala okubategeeza naweeweddera emirimu ebiri kubeera party president n'okubeera presidential flag bearer mu kalulu akaddako. Nze njagala okubabulya ffe tuli ku muntu omu president Museveni. Bw'anaategeera amangu Allah n'amuyamba naga abasajja mwe sijja kusobola bintu byammwe mujye mukwate ekintu kyammwe kino weerandi kuutu. Bw'ataategeere zijja kwabika emipiira. Ate mbasaba betutayise wano nga mmaliriza mutusonyiwe. Mbuliddeko abaveeka wempa abadde bayomba n'otatuyita no guno omukolo gwabadde mutono kubanga newe tuli mulaba wafunda. Naye mu nnaku nga 10 okuva kati tugenda kutongoza ekitebe kyaffe. Tujja kubayita obungi mubeewo. Mukulu wange akiikiridde olulyo olulangira omulangira twa ennyumba ya Nuhu Mbogo sebo twaniriza mukama wange. Neera Nambya Esther Chebe n'abalala mwe nambalabye. Entire team eva mu RPP ng'ekulembeddwa John Mutaasa Kafeero mbalabye. Afande Tugume sebo immediate for recognition. Kanso Tugume tusanyuse nnyo. Neera mbasaba nga sigenze wala kudeekulandaga I'm going to take this singular honor mbanjulire Secretary General owa Common Man's Party. Mr. Secretary General, please. Yalidde Besigye olugwe. What are you saying? Osomese Besigye? My goodness. Na joininga Dr. Besigye mu 2000. Mr. Vice Chairman, nja kusaba oyogeremu ne chairman w'ekibiina wali katono. Na joininga Dr. Besigye mu 2000 nga ndi mu UID. Dr. Besigye nga ali mu reform agenda. Ne muwagira ne nsigala mu DP. Ne batandika FDC sagiyingira bwe nava mu DP twatandika ekibiina kye bayita SDP kwe nawangulira ne wa meya. Naye natambula ne Besigye eggwanga lyonna. Muwoko tuwaaka nali meya wa SDP nga Besigye wa FDC. Ne mmaliriza ne joining FDC.
ne batufubutula ne Besigye mu FDC dictator n'atufubutula ne mugamba wekitiibwa oli katusale ku makubo amalala naye nga I and Besigye have a covenant of blood. Aboogera ebyo be baali bayita Besigye embega akolera Museveni akola ki naye kati tebava luzira kusaatuukirayo. Bangambye ndi mu kuyomba kyobona mbadde ngoba ono wano because otabulire bantu mazima abantu abamu bw'osirika yalowooza ategeera nnyo gwa kusinga okutegeera. Roma started circulating that this political juggernaut is coming on stage. People ran berserk, started blackmailing us. You see, Mr. Chairman, you allow me to mix in some vernacular a bit because time is not on our side and I'm told the Rusinia is ready. Mbadde nnyonnyola chairman nti olugambo lwe lwatandise okutambula nti ekimotoka kino kirukuluulana kye bayita Common Man's Party kizze abantu batandise kuvuma Munyagwa ate nga abavuma baffe opposition kakati for sure nga mupapye mangu olaba nze Munyagwa nkaabira mubikire naye onankutukidde mu ngalo mupapye mangu nga bye tugenda okukola bingi buli wiiki guno si mukolo twayise bantu kulayiramu ennaku ntono okuva kati abamu mujja kulwala emitima kyenandisabye abantu obutafa pressure obutabaki obutalabika mitima mukkirize nti Munyagwa ne Common Man's Party webali kati. I wonder abantu abangamba nti inexperienced. What are you trying to say? I joined this struggle in 2000 nga ndi Makerere mwaka okusooka mbadde mu opposition ne banzanyisa buli ku stage nga banzanyisa buli siini nga baga leero zanya ng'omusezi leero zanyanga bino